mu bbanga ttono nnyo lye tukubye amabega twabadde n'ensiitaano wakati w'abayimbi abakyala babiri era gye yaggweredde ng'omu ku bo atunula bijijjidde ng'embuzi ekaabira amalagala. Tebyakoma awo ne mu bayimbi abalala byafuukira ddala nnamulanda nga mabeere gambwa era bangi bazze nga bakyatula lwatu ng'omusezi agula essowaani nti nabo baliko bayimbi bannaabwe be beewulira. Bwe byatabye obulungi mu matu gange kwe kujjanga nga battukana ng'ow'embali gaabikiddwa muganzi we. Nkuwa abayimbi 10 wano mu Uganda abatasaanidde kwegeraageranyizibwako yadde era yenna gwe Katanda ne yeerijja kw'omu ku bano anaalya kamanye ng'akuza n'owebbwa. Ekifo eky'ekkumi kirimu omuyimbi Gravity omutujju. Ennyimba z'omusajja ono ziwulikika ng'ez'olusaazisaazi naye kabirugwa mu kivuga kyonna mpaawo asigala atudde. Gravity omutujju kwe neeteteggulira wano mu Uganda tewannalabikawo muyimbi akyamulaba digize kumusinga bwe kituuka ku kukwata akamansikira n'awalampa stage era ffenna tekuli amanyi birungo bisufu biri mu musajja ono kubanga ekisaawe obwaguuga ekya Cricket Over Lugogo ye yakafuula kaduukulu. Kkiriza nsooka empiseewo obubaka buno. Ono ye Mwesigye William Munnayuganda akutegeeza gwe wenna ow'obuwala n'ow'obulenzi eyeetaaga okugenda okukola ensimbi mu nsi nga Dubai n'awalala nti mutuukirire ng'oyita ku nnamba ze ziri wansi awo kuba ye ensonga zino aziisiza ddala mu bwangu ng'aziika mujja we ate nga n'emisaala misava nnyo ddala. Mu kifo eky'omwenda mulimu omukyalo omuyimbi ow'ennyimba ezibuulirira oba ky'oyinza okuyita kadongo kamu Harriet Ssanyu. Y'omu ku bantu abayimba ennyimba zaabwe nga ne bwe wanaayita emyaka 200 bonna abaliwulira ku luyimba luno lunawulikika ng'olwafulumya eggulo. Harriet Ssanyu gwe nkubuulira mujjukire mu nnyimba nga Sam Wangeru yayimba ne Fred Sebatta kyatutonderwa buli omu n'emirembe gye n'endala eziwerera ddala. Ekifo eky'omunaana kirimu omuyimbi David Lutalo olumu nkaluubirizibwa n'okukunnyonnyola omusajja ono ne mumalayo olwa talanta gy'alina mu kuyimba. Bukya luyimba lw'e Kapaapaala lufuluma era n'akuba akaggi mu kisaawe ky'okuyimba bwe kiba kidduka ekigere takijjanga ku muliro. Buli mwaka afulumya oluyimba olukwata abantu omubabiro okusingira ddala ekitonde ekikazi. Kankujjukize ba Ivy Properties Limited abeegulidde erinnya mu kugula n'okutunda ettaka ate nga bakuyambako n'okukulaakulanya ettaka lyo ssaako n'okukufunira enju ez'okupangisa. Si kyokka bakuwola n'ensimbi okuviira ddala ku mitwalo 20 okutuuka ku bukadde 100 eza Uganda. Bakubireko ku nnamba zaabwe z'essimu ofune empeereza ey'omulembe. Ekifo eky'omusanvu kituddemu omuyimbi Minsach Semakula. Ono ye ekyobukugu mu kuyimba osooka n'okizza ebbali nodda ate ku magezi ag'ekika ekyewaggulu ennyo gassa mu nnyimba ze. Ekintu ekyamuweesa n'ekitiibwa ekyasse okuva ewa Nnamunswa butereevu. Byenjogera naawe wabyerabirako. Juuziru yategeka ekivvulu ku Serena Hotel wano mu Kampala nanti abaatuuka ekikeerezi baafundikira bakifuuwa bakizza munda ng'akaabira eddiba ly'enjobe. Ekifo eky'omukaaga kirimu omuyimbi Bebe Cool era Bebe Cool mpagiruwaga nnyo mu kisaawe ky'okuyimba wano mu ggwanga. Mu kiseera kyabwe baakola n'amaanyi agatagambika kubanga n'ebya social media tebyaliwo n'olwekyo asaanidde okuweebwa ekitiibwa kye mu bujjuvu nga tewali amwerijjako. Ekifo ekyokutaano kirimu Edirisa Musuza gw'omanyi nga Eddie Kenzo era ono yatuukiriza n'enjogera y'abajjajjaffe abaasooka gye baageresa nti nkuba za mbogo zejja zokka mu bunnya naddala singa akulojjera ku lugendo lwe olw'okuyimba engeri gye yalutandikamu. Ogw'okuwa abantu essanyu gwagukoze buteddeza okutuusa lwe yawangula n'engula ez'amaanyi ezaali teziwangulwangako Munnayuganda yenna era n'okuyimba kwe kututumudde nnyo eggwanga lyattu Uganda mu mawanga amalala. Kale nno atannawangula ku ngule za
kyalina ebyokulowooza okumwerijjako gira okyabinnyise mu nsuwa. Ekifo ekyokuna kirimu omukyala Juliana Kanyoomoozi akulungudde emyaka n'ebisiibo mu kuyimba okumwegeraageranya kuba weeyimbyemu gwa kabugo mu bulago olw'obuyiiya obungi n'eddoboozi esseeneekerevu by'alina ku byo bwe kwegattako obukugu n'obumanyirivu by'alina bimusukkulumya ku baliwo. Mu kifo ekyokusatu mulimu Lord Fred Sibatta ayimbye ennyimba abangi ku ffe ezitukuzizza olw'obubaka obuzirimu obulungamya buli omu mu mbeera ez'enjawulo. Sibatta alinga ssaabalamuzi w'abafumbo olw'ensonga nti byonna ebyandibakyankalanyiza yabirungamya dda ate nga n'ebiyinza okubatabaganya nabyo yabinnyonnyola bulungi. Ekifo ekyokubiri ye muyimbi Dr. Jose Chameleone ng'oggyeko famire mwava okuba ey'omukisa wabula eggwanga lyonna okutwaliza awamu tuli ba mukisa ng'ali ebwengo okuba nti ffe tulina omusajja alina ntagwa buwoomi ng'ekkubo erifubutuka mu ffumbiro. Okulowooza obulowoozi okwegeraageranya ku musajja ono ekyo kyokka kyandikusuza ng'ogugumuka okukira alimu omuleego. Ono asooka gwenkuwa yaasanye n'okunyega obunyezi ku linnya lye oluyimba lw'eggwanga lumalenga kuyimbibwa olw'ekitone kye nga bwe muleeta nkujjukiza okulangana ng'ebizinensi yo ku vidiyo zino oba okukukolera akalango ka bizinensi gy'olina oba ekyamaguzi kyonna nfunira ku nnamba yange eri ku vidiyo eno. Siikulwise Maddox Ssematimba asaana ekitiibwa eky'enjawulo ennyo okwawukana ku basigadde kuba wano mu Uganda kizibu okusanga omuntu atamanyi luyimba lwa musajja ono abasigadde kale ekinyegenyege kyandikukwata. Naye Maddox Ssematimba ne ku stage kwayimbidde bw'oba mugezi wandigyesonyiwa olw'ekitiibwa kye. Teweerabira Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa etaleka kizibu na kimu ate nga n'amajiini oluwulira ku linnya lye gazzaako kakokola tondeka nnyuma mukubireko ku nnamba ye y'essimu eri ku kapande ako. Nze Jamii Radio Uganda.